oba symptom naye ng'ekirwadde kyennyini kibira ddala ku bukulembeze obutali accountable. Era sina lutalo nago bayita Bobi Wine. Breaking news, mawulire hasi malungi agava waliri eMagere wa His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of Uganda, omulonde asimatusse obutwa wali mu parliament olunaku olwaleero. Videos bina betukuletedde kana kasajja katonda ebyaddala yakatuma kakulembere Uganda. Video yonna ngikuletedde naye nga tetunagendayo aka video kano malesa bokampeleka like mangasotamula katukira bonna banjagadde okumanya kweno information naddala ba comrades ba National Unity platform team Bobi Wine subscribing ogwatana subscribing njagala kumanya maanyi gamwegayimiridde batya olunaku olwaleero. Kale kaye basiba resiza katutandikira na mawulire gaffe agali olunaku olwaleero. Bobi Wine kikembe kubanga yasobodde kubanga holding a conference ye wabadde alina okupresenting a national budget ye nga opposition leader wa Uganda. Bobi Wine we yatuuse ekigambo kubanga kuvira ddala kwa askari asookera ddala ku main gate buli omu abadde amuwas respecting amusalutinga. Ekyo ekintu kyanyiziza nnyo Anita Monge kubanga bulijjo mbu bayitawo naye abasirikale tebabawa nnyo respect nga bajulazani His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of Uganda, omulonde. Kitegeeza nabo bamanyi ekintu balina bye bamanyi betutakola ki betutamanyi. Bobi Wine asobodde kubanga alaga era kikembe kubanga buli omu wadagala kwekuba ekifaananyi ne Bobi Wine. Njaga osobola bino video mmale nkuleetere ane video ya Pastor Bugingo ng'ayetondera Bobi Wine soka owulirize obulyako obwo naye kulwanyisa obulyake kubanga kulwanyisa bubonero bwa bulwadde oba symptom naye ng'ekirwadde kyennyini kibira ddala ku bukulembeze obutali accountable, obukulembeze obutafa ku bantu wabula nga baagala kweremeza mu buyinza. Era tulina okugyawo obukulembeze obwo nga bukulembera mwami Mu7 yasinga okubeera corrupt. Abantu bonna abali corrupt abadefendinga abaprotectinga nga tetugyeewo Mu7 ensi ekyabonaabona bakyatubba nnyo. N'ekisemberayo ddala ekizibu ekyo bakinyonyodde ng'akinyonyola ye kaliisoliiso wa gavumenti mukyala Kamya. Njagala nnyo okubiriza bannayuganda bagende banoonye ka video ako katono dakika 3 ku 5 mukyala Kamya ng'annyonnyola ekizibu kya corruption oba ekyobulyake ekiriwo ng'akulaga nti Uganda erimu miliyoni z'abantu 45 n'obutundutundu 9 zikunuukiriza 46 naye nga obugagga bw'eggwanga bubbibwa abantu abatono abatasuka mitwalo 3 kitundu ng'ate bakozesa aba enablers abatasuka mitwalo 35. So nga bannayuganda balina okusituka ne balaba engeri gye bakombatingamu oba gye balwanyisamu bano abantu abatono abatufudde abaddu mu nsi yaffe nga bakozesa obulyake. Abalwanyisa obuli bw'enguzi balwana. Era sina lutalo nago bayita Bobi Wine. Namusaba ayogere ekintu kimu nga tayogeza birimi. Ebisiyaga abiwagira oba tabiwagira. Kyagaana n'olwaleero bayithawo buli gwe nali ngambye yeegaana ekisiyaga tebakisobola kijja mukama tebayinza kwegaana. Kisiyaga kyabwe kya mu nnyumba. Kyabwe. And that's me. Kakati nve ku Mu7 ayogera nti ekisiyaga zi. It is disgusting. Nzire ku muntu gwe babuuza ebisiyaga naga nti otandise oyo politics. Kigambo kitono nnyo kijje mu kamwa. Towagira bisiyaga tuba tumaze. Ebisigadde ekifo kya kuvuganya. Naye twagala standard ng'emaintaininga morals, culture ne byetuukirizaamu our faith. So at least abantu ababiri betuyina ebisiyaga tebabyagalira ddala. Mbayise babiri kubanga omu ye Kamana ni chief omulala ye chief of defense force. Bali aba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 56.
ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Inspector General of Government, the current one, Kamya, who we expect to most understand corruption, defined it, simplified it a few weeks ago in an online video, and I agree with her. She once again told us that we lose to the tune of 10 trillion. I believe it could be more to corruption. But again, she goes further to break it down to us and tell us that out of the 45.9 million Ugandans, it is only 350,000 Ugandans that are in that circle. Now, these are not the people controlling the country or our economy. These are just a group of people that I would call enablers, including some of you members of parliament, including all the people that are being used. But again, she goes further to show us that a small group of people, that even 10% or less of the enablers, that is roughly 35,000 people. This is a small group of people that is milking the entire country, and we all know these are the people that have decided that our country is supposed to go down the drain. Let us imagine what 10 trillion can do. A little while ago, we were imagining what that money can do if corruption was stamped out. 10 trillion lost every year. Imagine what that money can do to our road network. Imagine what that money can do to our hospitals and health centers. Imagine if we set out to use that money to transform our schools. Unfortunately, that money goes to a few. So as we stand here, ladies and gentlemen, we should reflect on so many things that have been said. Otherwise, we'll continue saying it and saying it and saying it. Recently, we lost one of Uganda's international journalists, Shaka Sari, and he was quoted to have said that one of the biggest achievements of the Mu7 regime is institutionalizing corruption. And that is true, because we all can realize that corruption is a currency in this regime. Corruption is used to reward the corrupt and to silence or even eliminate those that are fighting it. It is the sure way of General Mu7 to hold on to power. And now we are at this parliament, I can even dare say that this our parliament has also been reduced. This our parliament, just like the Mu7 regime, it attracts